Okusinziira kwa lipooti yakungaanyizibwa abavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu disitulikiti y'e Kanungu eyoleka obujoozi n'okutyoboola abakyala ebyeyongedde mu kitundu kino. Olw'okuba nti amaanyi babeera n'amatono okusinziira ku butonde bwabwe, abo basajja batamanyi mateeka we basinziira ne balinnyirira eddembe lyabwe nga bayita mu kubakaka omukwano wamu n'okutunuza abaana abawala batannaba kwetuuka mu mbuga ya Sitaani baabuwe ne balemwa n'okuloopa mu b'obuyinza. Joabu Wabwire nga yadumira poliisi y'e Kanungu naye akakasizza ebigambo bino nti emisango egyekuusa ku kutyobola eddembe ly'abannansi nga gyekuusa ku nkula y'abantu gyeyongera buli lukya. Abantu baffe tebamanyi mateeka. So there is a conflict between culture and the law. People still believe in culture ate nga amateeka googera birala. Wabwire agamba nti okusomesa abatuuze kye kimu ku biyinza okuyamba okutangira embeera eno ko n'okutaasa abakyala n'abaana abawala ku basajja bakaggwa ensonyi ko ne bassemaka bawaddanga. Tugezaako okuyigiriza abantu nga bwe balina okukola ebintu amateeka nga bwe galagira baave mu biri ebyedda nti omwana omuwala tasikira kitaawe, omukazi talina right ku ttaka, omwana omulenzi taata waba afudde omulenzi yatwala buli kimu, nti omusajja waba yagala kutunda ttaka talina kubuuza mukazi kubanga omukazi yajja nga talina kyalina. So embeera eyo tugezaako okugijjawo nga tuyigiriza abantu, tutegeka emisomo, tutera okugenda ku rediyo. Wabula mu ngeri y'emu abatuuze banyiivu bya nsusa eri poliisi mu bitundu by'eno olw'okutiitiibya abamenyi b'amateeka, kino nga bakyesigamya ku kizibu eky'essajja eryasobya ku bbujja ery'emyaka 4 gyokka poliisi n'etabaako kyamaanyi nnyo kyekola. Omusajja ono Ssedduvutto ategeerekese nga Stephen Lugyaba Mujuni nga yaliko mu magye era nga munna NRM Kakongoliro. Nga lya myezi 3 tusobola okufuna cases nga 18 kubanga ebintu byonna bye tufuna cases zonna zetufuna ziva mu bantu eyo mabega lwa nsonga nti tebategeera nnyo amateeka. Ekirala abazadde ku nsonga eno ya defilement, abazadde batera nnyo okugenda ku bana abasobyako ku baana ne babawa ku kasente. Emirundi mingi amabujje gasobezebwako era abazadde ne bawaaba ku poliisi naye empaawo kikolebwa bo kye bagamba nti ekibamalamu amaanyi ko n'essuubi. Stephen Tulyamureba ng'akola nga Community Development Officer e Kanungu agamba nti okuleka ekya poliisi okuwa olukusa okukkiriza okukwata Stephen Lugyaba tewali kirala kyonna ky'amaanyi kye yayongerako kulaga kufaayo kwayo eri omuntu wa bulijjo. Eggulu erikusakiddwa Aran Tabaruka ku WBS e Kanungu.